nyoka tugereko mutabbizi wa leero tulabe bagamba ki olwaleero luno. Alo. Nkulamusiza ssebo. Kale mukama wange. Nange bwentyo. Nkale munnange oli otya? Yendi ssebo. Njogera nani? Eyo oyogera ne mukulu Kalyango. Bamutabbizi tabukozza kadima oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki mukulu Kalyango Namanja ne Kabogoza tuli mutabbizi wa Beat aha. Bannange nsanyusa okubawulirako. Kale munnaffe. Mbeera ki muzeeyi kiki? Bannange embeera gye ndimu nze simanyi na kumanya. Anti nange nina bye nazzaawo. Simanyi na kumanya kyakukola bannange era kyevula gezezzaako nkwatagane nammwe tulabe. Bannange mpulira ensonyi eri mukoddomi wange. Mukoddomi we kiki? Bawa Frida. Frida? Muwala wange Frida. Muwala bamuyita Frida? Aha, muko kiki? Omuko munnange nagenda ne musiba nga bw'omanyi naawe abazadde bwe tufuna obusungu. Ngenda ne muteeka mu kkomera ng'afunisizza muwala wange olubuto ng'omwana akyasoma. Nagenda n'amufunisa olubuto. Yali mu kirasi ky'omwana? Yali mu siniya ya 6 awo. Ne nkwata omuvubuka ne muteekayo. Mukoddomi wange oyo bamuyita Beeka. Ne muteekayo ne musiba omwaka mulamba. Olubuto yaluzaala naye nakola buli ekisoboka okubonyaabonya omuvubuka oyo ne muyisa mu mbeera embi enzibu. Naye abantu bano baasigala bakwatagana nga nze sikola ki simanyi. Kaakati ate ddaba embeera neegenda n'enzikira etya embi. Munnange kaakati omulenzi ekibonerezo kye nga kikola ki nga kiggwako. Naye ate ebyembi nze bye natuukako omulimu gwanzigwako nemba nga zikyalina we nzija kasente nenfuna aksidenti nze nantuula waka kyasobola ttambula wadde okukoleera abeewange. Kaate kati omulenzi gwe natulugunya gwe nabonyaabonya nempisa mu buli kibi andabirira oba oliawo ng'akasawo ka sukaali baliwo oba oliawo nga baleese akasawo k'omuceere ennyama yeeyiiyo mu ddwaliro ng'abantu tebuli kyenjagala nkifunye mu bulwadde buno. Naye mpulira bannange nze nampulira ensonyi simanyi na kyakukola simanyi kyakukola kuba bannange muzeeyi wange ntoka abanyinyonnyola. Manyi omuvubuka namuswazaswaza ku kyalo kwonna emukola ebikyamu byonna kati ate yandabirira. Ensalawo mpite ku Beat FM eno nsabe ekisonyiwo munnange nga bwe namusobya ne muswazaswaza ku kyalo kyonna. Nange bwe mpise kumpewaayo abantu kwe bawuliriza kwonna nga neemenye nansaba ansonyiwe biri byonna bye namukola ansonyiire ddala bannange. Manyi nakumanya simanyi kyakusanange mmenyese mu mutima bannange ansonyiwe. Ongambe yaani? Beeka. Ye Beeka. Kati mukubireko Beeka tulabe. Tova ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki gwe ngambe gwe muzeeyi Kalyango. Ye gwe Kalyango. Kale tovaawo kamunonye tulabe. Halo Sebo. Wanji Sebo. Uliota mnange. Baba ndi Sebo gwolyotya. Bamutabbizi tabukozza kadima Namanja ne Kabogoza oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki twogera ne mwami Beeka. Sebo yenze naye ensonga kyebakubisiza simu. Kakati ensonga etukubisiza simu mwami Beeka. Waliwo ssezaalawo gwe bayita muzeeyi Kalyango taata azaala Frida. Mumanyi taata wa Frida. Munnange taata ono tunnyonnyodde bye yakola byonna makomera biki n'ebintu ebirala munnange naye ate asiima nnyo ebirungi by'omukoledde kwe kuyita ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki akwetondere byonna bye yakola yemenye mu mutima kwegamba omusonyiwe. Kakati muzeeyi nze ngambadde sininaako buzibu wadde nga yali ankola bingi era nali nga bw'abeera omuntu omulala oba wa busungu kubanga munnaye nayita mbizibu bingi byakomera bamuwala we byonna nembonaabona naye nze we bansiba ebbanga lyange liggwayo kuba kati nga navaayo mu komera wendi nkola egyange kakati ye yabagambye nti ayagala kunneetondera ye ate atukubidde essimu ayise wano ku Beat
nagamba munange omusonyi okwegamba naye asonyiwala tuba tugambye oweereza omwezi obujjanjabi akanyama n'oweerezaayo omuceere ne batwala kwegamba nga muli awulira aswala n'asalawo nga ayagala omusonyi okuva ku ntobo y'omutima gwo. Simuyinaako buzibu. Tomuyinaako mutawaana? Simuyinaako buzibu kubanga ne bwe nandi mubaddeko n'obuzibu. Bwe ndowooza omwana oyo ampulira n'obusungu bwe nnina bunzigwako. Kale nze mutima gwange era namusonyiwa dda kubanga siyinza munyigira kubanga era muwala we nkola ki mwagala. Kubanga ne bwe nandi mbeera awo nange ne ndowoozamu gye nayitamu bingi ne mpulira nga kinuma naye buli we ndowoozamu muwala we n'embeera y'omwana oli kubanga embeera z'omwana yekka n'engeri gye bamukuzaamu. Ani Frida? Ye nnyini oyo. Bamukuza batya? Munange bwe ndowoozaamu kuza bati kubanga kati nange kennyini gwe nali nsookeddeko nti gwe nali nsoose okulaba Frida naye bwe ndowoozaamu ye ajawuka ku balala kubanga alimu ebirungo bingi nabyo binzikakanya obusungu. Frida wa birungo? Mwana wa birungo nnyo kale sisobola kunyiigira muzeeyi n'akamu yeebale kuzaala mwana oyo. Omwana nkugambye ate oba n'ensonga zonna kugambye buli wentuuka naye bwe ndowoozaako naye bwe nali naye nempulira muli nga amasanyu mayitirivu. Kale muzeeyi simulinaako buzibu n'akamu lwokubanga munnange nze njagala nnyo Frida ye nga ye. Kaakati era nga bw'owulira omuwala bwe yayimba n'agamba nti nze maama yankuza. Ono gye taata we yamukuza baaba. Zebu muzeeyi tomuyinaako mutawaana? Muzeeyi simuyinaako wadde n'obuzibu n'obumu yenyerire binsubye kuba nenkyampeereza. Otusemudde kale sebo tuyazanye tweyanzeege mwami Beeka Mukama kuume. Amina mumuŋŋambire baaba siri munyiivu n'akamu ndi musanyufu nnyo. Wangi? Siri munyiivu n'akamu ndi musanyufu nnyo. Era mumuneebalize. Yeebale kuzaala mwana omusufu bw'atyo. Olaba obusufu bwa Frida bwe bukusiza muzeeyi. Abigere kubata pa mazimu tulaye kiki bagamba.